omwami wange omulungi yali tekiri official. Kwagala nnyo era neyanza nnyo neyanza nnyo okunsurprising. Basically mbadde sobola kukikkiriza cause omwami wange aba nnyo busy. But we were to have the time at home. We don't usually go to places, public places. Nangambe this time I'm taking you out tugenda genda kinachogera nnyo. Tinekiba kibaddewo takibeera nnyo. Naye nengamba bambi this birthday is very special. Naye nga nsiimye nnyo ko kumbuzabuza okoze kwa maanyi webale nnyo obalire ddala. Allah akunkuumire akukuume ku lw'abaana baffe tulabe n'abazzukulu baffe inshallah abaana n'abalijja kyonjaga nkigambe muntunulidde maaso webale kunjagala. Nenzanyo neyanzeege bane tiimu baaba Jamewo Fiona, Mariam, Eva. Bane simanyi okugotya yonkuba mmenya yonkola ki naye omusajja tamboggolerangako tanziranga muti gwe naye. Bwe nkugamba nti Rema teyakyawa Eddie Kenzo oba statement eyo n'ogiriversinga n'ogamba nti Kenzo teyakyawa Rema mbeera sirimbye. Njagala owulirize ezimu ku memories z'omukulu Rema Namakula wamu n'omukulu Eddie Kenzo ojja osobola okubeera nga otegeera amakulu ga statement yange eyo gye nkukoledde. Mwana wattu eyo y'emu ku kangambe mbuku zimu ku birthday za Rema Namakula zeyasinga okubeera nga celebratinga n'omukulu Eddie Kenzo after binene ebyabaddewo ebya omukulu Eddie Kenzo okubeera nga yayanjuddwa. Actually okwo tekwabadde kwanjula nga abasinga we twakitutte mbu yayanjudde, nedda kwabadde kukyala enteekateeka z'okwanjula bazoogereko n'enteekateeka z'okukola omukolo omutongole ogw'embaga nazo bazoogereko. So after incident y'okukyala kw'omukulu Eddie Kenzo eri ndooza naye okukyala kwalinga nga tokyala wasenga okyala wasenga okwanjula n'ogenda n'omukimayo mu bazadde embaga ne mugikola mmwe. So nsuubira okuluvannyuma lw'omukulu Eddie Kenzo enkozi oli omukyala yava nebbi obwo obulombolobo buyinza okubeera nga bw'Abaganda naye ate obw'Abaganda nga tebukola nga tebukola eri ennebbi. Akatambi ako aka Rema Namakula ng'agezaako otunnyonnyola exactly ekyatuukawo oba lwaki mu ebyo byayogera nga asobola okuggyamu analysis n'obukakafu obukakasa nti ne Rema Namakula teyakyawa Eddie Kenzo ne Eddie Kenzo teyakyawa Rema. Ebigambo Rema byayogedde. Rema Namakula kuva dda amazima yali ayagala ekintu kyabwe n'omukulu Eddie Kenzo kibeera official period. Ndowooza oba mbeera mbetegerekeka ng'ayagala ekintu just kiri official. Eddie Kenzo akyale, Eddie Kenzo amukuba embaga, Eddie Kenzo amwanjule, ekyo kitegerekeke. Naye kuvadde ebintu bya Eddie Kenzo ne Rema Namakula biringanga bya nkukutukukutu. Ng'owuliriza ebigambo bya Rema Namakula byengenda okuzanira okuva gye bitandikira paka gye biggweera. Owulirize ne last message z'omukyala Rema Namakula wamu ne Eddie Kenzo nga tebannabeera nga bayawukana ze basembayo okubeera nga bakyatinga. Kanze kuyisizeemu mangu olwo gy'otegeeramu ne abambi tebeekyawa mbu beekyayo omuntu mukooya nkoze kino oba nkoze kiri. Nedda basigala bakyeyaga kuba nti waliwo reason gy'oyinza leeta nga ya busimba yabaleetera kubeera nga baawukana. Soka olize ku zino message then oluvannyuma nkuzanyira akatambi ka Rema Namakula ku paka gye kaggweera osobole okubeera nga okakasa oba ng'ogatta zino ensonga ebbiri zengezaako okubeera nga nkugamba. Naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo okubeera nga akuwonya ebizibu eby'enjawulo ng'akulombera dduwa. Gw'atalina mukisa business tezitambula tokozebwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere. Omwami wange omulungi yali tekiri official. Kwagala nnyo era neyanza nnyo okunsurprising. Basically mbadde sobola kukikkiriza cause omwami wange aba nnyo busy. But we were to have the time at home. We don't usually go to places, public places.
Nangambe this time I'm taking you out tugenda ngenda kinachyogerako nnyo tinekiba kibaddewo takibeerako nnyo naye nengamba bambi this birthday is very special naye nga nsiimye nnyo kokumbuzaabuza okoze kw'amaanyi webale nnyo obalire ddala Allah akunkuumire akukuume ku lw'abaana baffe tulabe n'abazzukulu baffe Salongo inshallah abaana n'abalijja kyonjaga nkyugamye muntunuulidde maaso webale kunjagala nenzanyo neyanzeege bana etiimu baaba Jameewo Fiona Mariam Eva bana simanyi okuga otya yonkuba minnya yonkola ki naye omusajja oyo tamboggolerangako tanzirangamu nti gwe naye tokola kino angumiikiriza Hamza webale kungumiikiriza I first met him danyo nga nza webale kumbererawo baana nga te muto bwato takyukamu agezeewo just Kochi Salongo byonna bibi he keeps saying to nini mputu naye sina mputu ngomo alimba papa mboli naye nga omuntu yenna okola ekintu osooka nobanjulira. They were my mom's best friends and I just can't believe they're here. Bali wa best friend wa mama wange and they are here. Literally I just want to cry but it's a happy day. Mama nalongo nomulongo nakato sawa mimile kwa mbawe kubukalo yembala wenti ndaba kifaananyi kya mama wange mwebali nnyo kubeerawo Allah wankuumire baganda bange mwenna abaliwo mbalengera mwenna abeekwesera banguni Pamela yekwesitagala kulaba naye nga mwenna mbaagala nnyo Lilia aliwa bambi anabiridde kawala kange Lilian oyo ambeereddewo nze n'okusobola okuvanga ewaka nga makangendeko okushoba kantambulemu nga ngumye nti Lili asigadde omwana nga asigadde Lili agadde Aman nembeera nga natuka ekiseera nenfuna n'obujja nga natuka ekiseera Aman agamba nga kabirooli agalooli kugamba beeyagadde nnyo amwagadde nnyo era bambi simanyi kyendimuwa we just find ourselves ayagala munne amubeererawo. Maureen, thank you so much for loving me. Thank you so much. Thank you Madam Julie Science Okulawo Boveeko ngasobola okwerabira kwebaza mu bwangu omulungi